ebintu ebigenda okozesebwa mu kulonda ku Lwokuna bituuse Mayuge nga anaheebwa atwala ebyokulonda mu disitulikiti eyo agamba afunye bokisi 655 era zituuse bulungi. Ategeeza nti ng'ebintu bino bituuka bayisa abantu abalala bavunaanyizibwa ku nsonga eno okubeerawo. Aheebwa akubiriza abantu okujjumbira okulonda ku Lwokuna basobola okufuna abakulembeze abana batuusaako obuweereza. Tukubiriza abantu bonna tujjumbire olunaku olulungi tugende tusobole okusuula akalulu kaffe. Ate ng'ebulambale bannayuganda balonda abakulembeze okuli pulezidenti n'ababaka ba paalamenti bannakibiina ky'NRM bongedde okunyweza ekyokulaba nga pulezidenti Museveni awangulira waggulu akalulu kano. Amyuka munnamawulire wa pulezidenti Haji Farouk Kirunda n'atwala bassentebe b'NRM mu Busoga Haji Abubakar Walubi boogeddeko eri bannamawulire ku ngeri akalulu bwe kayimiridde. Kirunda agamba nti awatali kuwannaanya abantu bajja kulonda pulezidenti Museveni olw'enkola ez'enjawulo z'aleese zitudde ebyenfuna byabwe. Muzeeyi Waida nga ali kwogera ku PDM n'abakobera watts ku nsonga ya PDM n'abakobera ne ssente ediri kwida n'abakobera ne ssente ediri kwongerebwamu kati n'abakulembeze ffe tebafuna ku PDM tebaterewo ssente bona kumuleka balijja kufuna. Ategeeza nti abakulembeze babongeza emisaala okuva ku wa LC esooka okutuuka ku bassente ba disitulikiti ne bammeeya b'ebibuga nkale nakyongedde ku buwagizi bwa pulezidenti. Bammeeya emisaala gye bagiri kunina balesifa bigiri kunina era abantu tebenda kuwulira ebyo. Abandi basabye nga ati muzeeyi twetaaga tukoye n'obugaali kati oke katubona ebinaatambula abantu ate bona ali kubikyusa byona tiabasobola okufuna obugaali buti ab'ebyalo bali kwira ku pikipiki. Kirunda nga mu ngeri y'enjawulo yatumiddwa pulezidenti okulondoola ebyokulonda mu Busoga alabudde abatwala emmotoka za gavumenti mu kunoonya obululu n'abakyusakyusa nnamba za mmotoka nti bajja kukwatibwa. Baleeta mu byobufuzi dafuna ebizibu wala buli lunaku balifulumya sakiro okuva ku gavumenti. Abantu emmotoka balidikolera campaign abantu balitula ku number plates balitwala okola campaign ekimena amatwala namba ku mmotoka kimena amateeka. Asibye abantu okuloopa mmotoka ezikozesebwa mu kukola obuvuyo mu kalulu. Era oli yatula ku mapuliya agikolesa emivuyo ategeeze ku polisi eddamu y'emmotoka ngodi namba plate y'emmotoka waba namba oli yetoleere ku namba plate. Abavuma abantu n'okubatiisatiisa obutalonda nga beeyambisa omutimbagano agambye nti nabo bakukwatibwa. Wayinza okuba Saudi wavuma wakera wavuma buli lunaku so bava Saudi noyira saali kuvumira Saudi ndi kumulinda lwabalina ku ttaka lya Uganda ategere nga mu Uganda waliwo amateeka. Okusinza ku Kirunda bannamawulire abataasunsuddwa tebajja kukkirizibwa mu kalulu naddala abo abava ku mikutu egitalina layisensi. Kuba bannamawulire ali ku redio ezira layisensi eri up to date twamukiryalinzi omunnamawulire azira appointment letter eraga nti mukozi mu kitongole kitwamukiryalinzi twakiryalinzi abo abannamawulire abalina layisensi. Alabudde n'abatwala ebyokulonda abanaadibaga akalulu nti ku mulundi guno bubakeeredde. Ife ng'abenaremu singa omuntu ataasoma nga yalina akakonge akuba akalulu anaddala n'akoba nti tuli kwenda kulonda baasi n'omuteesa ekinkumu owantu owandi neyeekubirira enduulu tudda kwemulugunya ng'ekibiina. Asibye abantu ebisoga balekerawo okulwanira obukulu wabula bakozesa ebifo byabwe okukyusa embeera z'abantu. Buli muntu aba ali kulwanyisa mwino buli muntu aba olemutoolayo nti ndikola nibire kumala biseera so ndikubulamulanga abantu b'ebusoga okola ino. Haji Walubi asabye bannakibiina mu nnaku zino ezisigaddeyo bave mu kwerumaaluma babeere bumu basobole okulaba nga pulezidenti Museveni awangula akalulu. Kubasaba nti tumange obuzibu bwaife ate oweekitiibwa pulezidenti ono abaire musaada Ido yakizeemu ati tumwegereko okuba hambo. David Kibuuka, Ivan Lubega bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.